kwatu olabyeko ya Edward olabyeko ya Amini ya gundi government ya Edward Mutesa esangala kujogerako lwansonga Edward Mutesa mu bukulu bwe yayagala nnyo emirembe ekikulu ekiri mu bintu byonna ekikulu ekizingamya buli kintu kyonna teri mulaba asinga kuba wakabi nnyo nga buli bwanguzi teri mulabe asinga kusenkenya ggwanga n'alimalawo nga buli bwanguzi kati buli muntu anoonya ndiirawa nfunirawa ffe abantu boolaba tulina emitima gyangeri kati okuddira omuvubuka n'omuwa emmundu n'atambula n'emmundu emisana amanya nti ensi yonna yiye kati kyayagala kyakola bw'omwogerako akuba bukulu era sente bw'otazireeta obulamu bugenzi kwegamba ebyo engeri byonna bizibu baasi kayoola ezo era nazo zajjawo lwa insecurity toyinza kunenya kubanga waaliwo okwekengera abayekera bavangawa bebagambanga nti bavanga Tanzania kale nolwokuba tumanyi nti omuyekera tabeerako langi tojja mmutegeera ti wa bbulu kale no bakuŋŋaanyanga era babatwale gye bagenda okubagira ki Edward Mutesa adduse yadduka n'ava kuno n'agenda e Bungereza abazungu bannamawulire bamubuuza tuwe message ki bwaka ki bwayagala tuweereza abantu so gye yali singa yagaa nti abaganda batabuke twandita okutabuka kwandibaddewo naye yagamba mukuume emirembe okubezaako okuwonya obulamu bw'abantu abalala ye takyaliwo bw'okomperinga ku mulembe gwa Amini ne mulembe gwa Museveni ne mulembe gwa Milton Obote abakulembeze abo basatu economy wo yasingira okubuuminga economy eya Milton yali control eya Idi Amin yapaaluuka na bupaaluukanyi kubanga Amini yabawa amaduuka ne basangamu essente ne basangamu sitooko z'abayindi oli n'atandika naddeeka nga agaggawadde eyavudde nga atalina ssente naddeyo nga agizeeki afunye kasente okumanya tufaafaganye nnyo otambula kino tokiwulidde mulundi gumu tokere mulundi gumu nemusanga bannabe baguddemu accident abantu bafa naye oli mu kifo ky'okugandika nnyamba omuntu agire bw'ati asookeramu atuukira mu nsawo za munne afunye accident ajjemu ssente omulambo ogujjamu ssente n'essimu n'ogibba Okay, tubaniriza mwena mikono gyaffe bana Flashlight Channel Uganda tukomyewo maka ga oba singa walibadde oyitibwa na Jeno oba singa wayita tetumanyi walibadde oyitibwa kuba emyaka gy'olina government z'olabyeko ebikoleddwayo both economically, socially, politically, spiritually bingi nnyo. Paul Kasirye omwana w'omuntu twebaza Omukama bulamu bwakuwadde ate tukyamwebaliza ddala sifa abasinga ate sifa abasembayo naye lwakisa kya Katonda kwe tuli mwebale kwagala Paul Kasirye omwana w'omuntu omusajja alabyeko gavumenti ez'enjawulo nene yakabaka wagirabako gavumenti yakabaka ali muto naye oba tuweerabidde simanyi oba kinanyuma tulina kyetuyita political violence nafuna omukisa nali nsoma ekituufu naliwo nendaba
how political violence started. Naliwo bwenti ani mwana muto soma ku senteneza ekituufu naye olw'okuba ndowooza omusaayi gwange bwe gutyo gwafaana ebyobufuzi nali mbyagala nnyo kubanga one day nava ekituufu ne mukwano gwange bamentanga Frankins Kayondo ndowooza waali ne tugenda Embalala twatuluka ku ssomero ku ssomero odduseeyo si ekyatutwala Embalala olwo sente muzijjawo ezibatwala twagenda mweyiiya ne tugenda Embalala ekakyeka ekisaawe ekyali kituutu okimanyi. We only went to see how Milton Obote was speaking English. Just only that. Only that. Chaba je Masaka. Kusomero kusenza English. Ngoli mu class kyolo. Nzanibana ni musini ya tusi kibuzi. Netugenda Embalala. Okulaba how Milton Obote. Nga Milton Obote bwayogera oluzungu. And we were there. That political violence. Yes, sir. It was very bad. And that sparked off political violence and was a job of Wadero. When you were your mind, Benedictus, you were from Malaco? Benedictus, one. Nze nakubuulira ko gundi mutabani wa Benedictus kiwani kajimu omumanyiye nodde mutabani wa Benedictus kiwani bamuyita kajimu ndowooza wakati yali ku embasi yawa Museveni yamuwa embasi naye olunaku olumu twali twogera ne muganda ye gundi kajimu ekibiina kyammwe Democratic Party ekibiina kya taatawo lwaki tukissa mu maanyi eno yansa kiwanuka gondi giyampa kajimu wulira sebo yanga nti kitange Benedictus kiwanuka yali kitange yali muganda naye maama yali munnalwanda n'olwekyo nina kuwagira Museveni wayikojja nga omunnalwanda anko ddamu ka statement ako nkafune bulungi simuwayiriza mutabani wa Benedictus kiwanuka mutabani wa Benedictus kiwanuka bamuyita kajimu twasinkana wangu Uganda Ensiyafe twogera naye gwe gundi kajimu ebintu by'ekibiina kya taata lwaki tobiteeka mu maanyi n'agamba Kasirye ndeka kitaawe Benedictus kiwanuka mumanyi yali muganda naye maama wange yali munnalwanda Yoweri Museveni munnalwanda nina kuwagira kojjanga kwe kumuwa obwambasada Uganda olemwa kale mukulu Paul Kasirye mbadde nga nkyawa abatuuze introduction ya program yaffe nga begenda okutambula ate newe bali that citation eyo gyotuwadde mukulu Paul Kasirye tusaba otunyonyolemu ku mbeera y'ebyenjigiriza ku mulembe gwammwe ne ku guno oguliwo lwa nsonga ebyenjigiriza kati tebikyategeerekeka wadde n'akamu olaba ono atadde akasomero n'ataddewo lerererere empisa nvundu ebyoko abaana n'abagraduate nga senior 4 oba senior 6 oba university whatever it may naye abaana bavamu nga balinga biwulenge nadda mu nsi yaffe Uganda
ekintu ekyo kitegeeza ki ate kyali kitya ku mulembe gwammwe guli wabeerera person secretary owa Sir Milton Obote. Soke otambuleko eyo ennyingo y'ebyenjigiriza nga tuno ebyenjigiriza nze natandika okusoma kalaasi emu nali wa myaka 9 nentandikira mu St. Aloysius Bikira Primary School. Ndi mwana muto naye ebyenjigiriza byali ku musingi si guno gwa gavumenti yokka, si musingi gwa byanfuna. Ate njagala ndowooza oseke bw'onooba oyagadde okuseka kubanga nze namalako primary school nga maama wange asasula siringi 8 emu 2 3 5 6 8 school fees per term, siringi 8 ku mulembe gwa mulembe ogwo gwali bumu Sir Edward Mutezi. Naye nga tusasula fees siringi 8 mu primary. You can't go beyond that. Ebisabo nga ku ssomero osangayo ebitabo, bakuwa ebitabo, bakuwa ekkalaamu, ebitabo by'osomamu bino text n'ebitabo by'owandiikamu. Wakwatanga bukwasi kitabo nga kiweddeko. Otegedde? Ekitabo nga kiweddeko. N'ogenda wa headmaster oba wa class teacher wo n'omulaga nti ekitabo kiweddeko. N'akisayiningako emabega. N'assaako date. N'akugira ekitabo ekirala ekipya mu kabada. N'akisayiningako eno nyakala esooka kava esooka. N'akisayiningako n'olunaku lwakikuwadde n'akuwa n'ogenda mu class n'osoma. Kuno oba tuli ku mulembe ki guno gwe batatuwa bitabo? Simanyi. N'ekyo nekirawo. So ebyenjigiriza bwe bityo bwe byali. Ebyenjigiriza bwe bityo bwe byali. Ekirala ekyayamba ennyo ebyenjigiriza mu kiseera ekyo eddiini kubanga wabeerangawo amasomero agatambuliranga ku musingi ogw'eddiini. Amasomero mangi gatambulira ku musingi ogw'eddiini. Abakatoliki nga balina amasomero agaabwe, abaprotestant nga balina amasomero agaabwe, n'abasiraamu nga balina amasomero agaabwe. Era nga toyinza kusanga mwana wa mukatoliki gagenze kusomera mu ssomero lya bukristaayo nga n'owa kristaayo asigala waabwe n'omusiraamu asigala mu lirye. Gye babasomeseza era buli ddiini yalina education secretariat yaayo. Eyaffe ab'e Masaka yabeeranga kituufu nga bagironderamu n'omusaserdoti okubeera education secretary okulaba nti ebyenjigiriza byonna byonna mu masomero bitambula bulungi nga bitambulira ku musingi gwaki gw'eddiini. So amakulu gaakyo kyogamba nti lwaki ebyenjigiriza ennaku zo bidobonkanye kuba nti tetukyali ku musingi ogw'eddiini, tuli ku bizinensi, tandikako ssomero okulya essente. Era kituufu oyogedde nti edda oba nena mulimu amasomero agamu nti lino ly'abakatoliki lisinga liti ly'abakristaayo, ery'abakristaayo tenga ty'abasiraamu, so nga mukolako competition, health competition. Sigano oli n'agwa ndasoma lya neighbor n'alyokya. Kyawate ebyenjigiriza bwetwe bifudde byava ku nnono yabyo. Era singa ebyenjigiriza biddayo ne bitamazibwa ku musingi gw'eddiini zaffe bijja kulongooka. Naye kati business sente oba omwana asomye oba tagize eki n'ekirala mu kusoma okwedda omusomesa
nga tafudde kumanya nnyina kitaawe na nnyina wa mwana ono. Amaanyi baagateekanga ku mulimo, kuviisaamu kiki kyenviisaamu. naye ab'ennaku zino abaana bange era nga beewaana. Ticha gundi asomesa nnyo, essomero gindi basomesa nnyo, ekyo baagala kupromotinga n'akani yaabwe. Naye kati ekyo kyafu. Katonda w'omu ggulu. Ate edda ku mulembe gw'omwe naddala ogwa Samilton Obote, ennaku zo tulaba abalenzi n'abawala bonna kati basoma, naye edda nga tukyali bato twawuliranga abakyala babanga ba mu biyungu ba kitchen bedroom kitchen na kuzaala. Olowooza kyava ku ki Samilton Obote okutandikako enkola girl child education? Girl child education yali yeetaagisa, kubanga tikitegeere kwegamba okuva edda nedda naddala wano e Buganda, simanyi bitundu birala, ng'abakyala babanyooma. Abakyala babanyoomanga, balowoozanga nti olw'okuba bo bali mu bigambo byakuzaala naki tebasobola kuba mu magezi gakola kintu kiri mu magezi, ng'olwo sibaagala kutwala baana bawala mu masomero. N'ekirala mwabangamu ebyenfuna, abazadde okwagala okufumbiza abaana baabwe mu bwangu bafune ki? Bafune ssente. Yali bizinesi biseera ebyo. Yali bizinesi. Then Samilton Obote njagala nkugambe, omukyala we yazaalanga omwana omuwala, baagambanga nti otyo azadde 12. 12 okimanyi? Azadde 12. Kati bategeeza nti gwe bwajjanga okwogereza omuwala ewange ng'etteeka, oba tugiyite bride price, zaabanga ng'etteeka olina okuwa siringi 10 mwaka okutwala omwana oyo. Twala omwana kati azadde 12. Kale ekitegeeza edda nayo yali bizinesi, ng'omwana obuwala tibeetaaga kusoma. Kuba talina kyagenda kukola. Wano e Buganda babuuzanga, omwana omuwala omutwala mu ssomero agenda kulya ssaza, agenda kubawa ssaza. Okay, mukulu Paul Kasirye, ate ye ensonga ogirambise bulungi. Bwe ntunula ebyenjigiriza ebyedde n'eby'omulembe guno, waliwo ka statement kwayogerako emabega kaawo nti ebyenjigiriza era byabangamu gwenga teweyagaliza, oba nsomesa mwana minisita oba bulabula mention. Webuze lwaki ono ye mukulu Tibuhabulwa Minister Education mukyala we yagirimu ate kitali ku Samilton Obote? Samilton Obote yali akyalina endowooza ey'edda nti omukyala wa mu maka. Omukyala wa mu maka bwe kyabeeranga. Nakugambye eri twasookedde nenga nti Milton Obote yagenda okuwasa Miria Kalule Obote. Miria yali akola mu United Nations. N'amuwasa n'amuleeta. Era bwe yamuleeta n'amufuula mukyala we. She became a full-time housewife. Oba asomye kwenkanawa? You never minded about that. Yasigala waka. Kulabirira bagenyi, kwaniriza bagenyi, kulabirira baana, kulabirira waka. Naye ono munnange Janet. One day akyogera si yakireeta. Naye one day yanti ojja kumulyako nti nti wakyogera akuuma bwa president.
kwe kwagala okwekkusa buli kirungi gwokyagala kibeerewo wokka si kirungi tebafuddeeyo ku muntu wa bulijjo. Okay. Nga kyali kubenjigiriza webuuze lwaki amasomero g'ennaku zino ebibuuzo byakomyewo yes naye ate bongeza fees naye ng'omuntu wa bulijjo akasente kafuna katono nnyo. Olowooza lwaki gavumenti eno ekyalimu eyo endowooza bongeza sente ono ataddewo n'essomero alyagala price ye ono alitadde wano yagala fees za kika kye oli we kalina tugenda kuddawa ate ku mulembe gw'Obote obadde kinyonyedde nti tiyali bizinensi. It was service by the government. Yes. Not by individuals. No. Service ngabo ogamba ngabo kiribulira ati yagala toyagala yagala toyagala government eteekwa okubeera n'amalwaliro omuli abasawo abatendekeddwa obulungi nga n'eddagala mweriri ye government kubanga government oteekwa okuwa abantu embeera esaanidde obulamu bwabwe naye kakati eddagala osanga nalabire mukulu wa ddwaliro bali omunsi bamuleebuukanya yabye eddagala si bali omunsi disclaimer si bali omunsi yaliwo ono biri mawulire mujukira ne bamukyusa eddagala balireese mu kifo ky'okuliwa abalwadde abasawo balitunze mu kifo ky'okuliwa abalwadde abasawo balikuŋŋaanyiza balitutte mu kilinika bwabwe mu drug shops bwabwe tokirawa. Okay. Awo tubadde ku byenjigiriza nga tukola comparison between Obote's regime and Museveni's regime. Mukulu n'atugamba nti eri teyali business yali service. Service, yes. Naye ate ku mulembe guno it's a business. So they don't mind how academically you've gained or you've not gained anything. Kubanga there's none assessment on that. Kubanga kyabanga kive omusomesa ate okubbira omwana ebigezo kive kyennyini oba omwana omazeeko mwaka mulamba ng'omusomesa kale ekiseera ekyokumubuuza ebibuuzo bemwamusomesa ate gwe obimubbira nti biibino si bwe kikola bwe kityo. Era ekyo kituwa abantu abava mu masomero okuvaayo nga babibugwe nebakola tibabitegeera kubanga kyennyini kyagenda okukola akisasulidde busasulizi yasasulidde sente n'avaayo bakimanyi batamanyisa ensonga. So n'olwensonga eyo magezi ki galiwadde Ministry of Education mu kaseera kano? Ministry of Education erina ebyokukola bingi. Ekisooka abakozi ba minisitule bennyini this time katulina abasomesa. Omusomesa muntu any other person, like any other person. Ate mukozi kubanga akeera ku makya najja ku ssomero n'atandika okusomesa naawe abaana ebibuuzo mu ebyo byasomesezza neetika entumo y'ebitabo agende agolole. Okugolola ebitabo bino si kumala gayita mu buyisi. Abasomesa abamu balungi nga bambi wasanze omwana wakoze ensobi omusomesa amuwandiikirawo ekituufu bwe kyandibadde niye bamu bakola kinaayitawo. But the best option is make correction or correct that particular person. Ekyo si kyagobererwa. Naye ate oba ne gavumenti efuddeeyo etadde esudde gwa nagga. Kaakati gavumenti efuddeeyo
emabegako amasomero babanga ne ba supervisors tegedde abava mu ministry nga bwe nakugambye nti amasomero ligaalimu eddiini n'eddiini yennyini yabeeranga n'abakola ku education kati ono w'eddiini yakwatagananga n'owaki n'ow'essomero n'owa gavumenti ne balaba engeri gye batambuzamu omulimu naye kati si bwe kiri kati bizinensi not until government ngebataddeko embago basupervisors b'amasomero tebakyaliwo. Okay, eyo point ogirambise bulungi. Bw'okolako comparison era ku by'ebyobulamu ku mulembe gw'Obote ne ku mulembe gwa Mukoti Bahabulwa, biki byo gaps ki zolaba eziri awo? Kuba kati zinaku zino simayo tulina amalero ga government batugalina bano ogenda mulegamba ya government era osasula kakati omulembe ogwayita gwemabegako amalwaliro gabeerangawo nga n'eddagala mwerigi nga n'abakozi mwebali naye mu kiseera kino ogenda mu ddwaliro kyekiri kye nakugambye nti abasawo bagenda ne bakuŋŋaanya eddagala ne balitwala naye nga tebanalituusa eri nannyini lyo omulwadde wabe basooka okulyegabanyiza ne baligabanya ono n'atwala lyatutte mu drug shop ye ono n'atwala mu nakani ye oba eddala lyakutunda era omusawo musanga ng'alina empiso mu mpale ye oba mu nsawo ze n'eddagala bw'omulwadde bwakuga nti egumuna nti ebyo eddagala nanti eddagala lyabuze naye ninawo akacupa kange wano oba olinamu bwezi leeta kuyingiza awo nkutegedde bulungi. Kati ku mulembe gwa Sir Milton Obote kyabanga kitya nanti ebizimbe baŋŋambako nti ebizimbe by'emulago byali by'Obote. Museveni tazimbye kazimbe konna kiruddu ne bagamba era nti tebabaayo ddagala nti bw'otwalayo omuntu lyolifiisa bufiisa terisevinga bulamu bwa muntu. Nange bwe mpulira pasitwalangayo muntu wange kwegamba tiwali kijja kutuyamba nga kiri kye nakugambye to value life. Oh yeah to value life. Kuba kati okumanya tufaafaaganye nnyo otambula kino tokiwulidde mulundi gumu tokere mulundi gumu nimusanga bannaye baguddemu accident abantu bafa naye oli mu kifo ky'okugandika nyamba omuntu agire bw'ati asookeramu atuukira mu nsawo za munne afunye accident ajjemu ssente omulambo ogujjamu ssente n'essimu n'ogibba bw'otuuka eno bagamba nanyi n'essimu nafunye accident naye otuukira mu nsawo ate nayagala kutaasa bulamu bwe mulimu ssente. Katonda w'omuggulu kale obanga obulamu bututuusizza ku bantu bannaffe ku muntu alimu obuntu bulamu okubba omulambo agugyeko ssente tugenze wala nnyo. munnange eno regimu oba we tutuusizzaawo naffe tetuma kye tugenda okuzzaako tugenze wala nnyo ate kiri bubi nnyo tugenze wala nnyo. mukulu Focus webali ensonga zinazo zirambise bulungi era twebaza ddala tugenze ku byenfuna economically nusu bitano zaaliwo ku mulembe gwamu zaaliwo nnyo 500 mbadde mayizize okay singa obadde onsanze mu kyalo nandikulaze ne ssente 10 oba nazikulaga luli
wandagako 10 ez'ebituli naye zagulanga omuntu wamuwanga sente aga abi n'agenda ku dduuka n'aleeta omunno. bw'okomparinga ku mulembe gwa Amin ne mulembe gwa Museveni ne mulembe gwa Milton Obote abakulembeze aba basatu economy wo yasinga okubuminga. Economy eyasooka eyali controlled eya Milton yali controlled eya Idi Amin yapaaluuka na bupaaluukanyi etya kwegamba abantu bannakigwanyizi bangi bayingira mu bizinesi nga baagala okutwala ebyobwereere. Yensonga lwaki wawuliranga bino byebalwaniranga mafuta mingi amaduuka ag'obwereere kwekyava mafuta mingi kubanga Amin yabawa amaduuka ne basangamu esente ne basangamu sitooko z'abayindi oli n'atandika n'addeeka nga agaggawadde eyavudde nga atalina sente naddeyo nga agize eki afunye akasente mpirivu. batunula kati enguudo z'ennaku zino nazo zitta abantu ne kugula mirembe gyammwe tisaabiwulira. Ekyokutta abantu accidents zibaawo. Accidents okubaawo zirina causes nyingi. Mulimu obulagajjavu, mulimu ebimama, mulimu obutali bwegendereza. N'ekirala enguudo, twalina enguudo oba enguudo accidents zaabangawo naye mwabangamu obwegendereza. N'ekirala ebidduka tibyali bingi nga bwe ebiseera ebyo ebidduka kati bingi nnyo ate n'abivuga bamala gavuga oli kasaayiga okutereeza emmotoka ng'avuga ng'atuula ku steering nga olavuga abasaabaze kumba agenze kubatta. Okay, ekyo kikulu nnyo. Alright, that's very much true. Tukyali ku comparison eya ebituga byali ku mulembe gw'Obote ogwa Amin n'ogwa Museveni. Ono naali mu kubyogera olunaku olwaleero yaliko personal secretary wa Sir Dr. Milton Obote, Paul Kasirye Mayanja, omwana w'omuntu. Era information gy'otuwa ya kikulu nnyo, tujja gitereka ne buli baddi tujja kubeera nayo. Awo tugenze patli katono nnyo kwa politics mwogeddeko, patli katono nnyo ku bya politics. Olowooza parliament ya Milton Obote yali yenkanawa kwe ennaku zino erimu bantu 5 plus 5. Parliament yabeeramu abantu 82. 82. Oh yeah. Abantu 82 abamemba ba parliament. Bamemba ba parliament yabo gavumenti ya Milton Obote eyasooka yalina ba ministers 18. Only 1 to 18. 18 ministers. Naye era abantu abo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bwe tutera ku byenjigiriza, Dr. Limbazizaake yali Minister of Education ku mulembe gw'Obote. Omugenzi John Babiha yali Vice President. Yali Minister wa Animal Industry, the manufacturers. Ne bakola omulimu munene nnyo. Omulimu gwe bakola
Milton Obote ne babiga ne batandika ranching schemes. Ranching schemes ne zitandika ento bazaddewo munaye nange simanyi oba ranchi ezo zikyaliyo nange simanyi naye zabeerangawo. Okay. The parliament eno kuva ku bantu 18 netuka mu bantu 5 plus, what may be the problem and why do you think it is so? Bagamba bekwasa obungi bw'abantu population. Yemu ku nsonga. Ekirala kakati ojja kusanga na kumpi n'eggombolola ng'efuuse constituency ya parliament. Egombolola ng'efuuse parliamentary constituency. Kubanga baagala okufuna namba mu house. Bo yaba movement bajenge balina majority nene mu house. Decisions zabasobola okuyitawo. Kyonna kye baagala kiyitewo. Nga ukyali ku politics under parliament, waliwo ensonga ezitambula no mu ggwanga. Speaker yefudde alpha and omega. Yali ku nsonga z'abano, yali ku nsonga z'abano. Kyonna nebuuza byakola bino olowooza nti naakola nnyo oba kuba nawulidde bayisiza n'etteeka. Waliwo mukulu Joel Ossenyonyi member of parliament owa Nakawa yagambye yali alondoola ensonga eziri ku kisaawe ku Entebbe International Airport. Kate ne bagamba no, teri muntu kuddamu kuba kifaananyi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Never and ever temuddamu okola kintu ekyo. Nebuuza, could it be nti are they promoting corruption? What do you think kiki ekyo kibali mu kutya nga gwe senior poll? Ekikulu ekiri mu bintu byonna, ekikulu ekizingamya buli kintu kyonna, teri mulaba asinga kuba wakabi nnyo nga buli bwanguzi. Teri mulabe asinga kusenkenya ggwanga n'alimalawo nga buli bwanguzi. Kati buli muntu anoonya ndiirawa, nfunirawa, tekituleetedde obuzibu. Tewakyali kuwa service tekyaliwo. Buli muntu akafo kaalimu. Kali njagala nkugambe ndowooza oyinza nakyo oba okubanga okiraba. Genda mu ofiisi zaffe, emia messenger, emia cleaner akulobera okulaba minisita akulemesa, nazikulaba PS, nazikulaba minisita, cleaner nakulemesa. N'omubuuza agenda gamba akyali bize, wategeddedde schedule. Ali bize, ali mu meeting. But comparing still, ministry chi eyali very important under Obote's regime. Ministry zali Zona ziri important. Nengo Chon was very powerful. Gwanga Ayogedde yalina ministry ya education yali very powerful. Yalina ministry ya health yali very powerful. Yalina defense naye yali powerful. Zona zali powerful.
ne education ali powerful ekitaliwo ennaku zino mu Uganda kati mu ya Museveni esinga okubeera powerful ya security yefuna akasente akawera ate n'engeri nabadde ndaba na mawulire engeri sente gye zigabanyizibwamu mu ministries engabanya ya sente mu ministries tetegerekeka ate teyamba tesobola kutambuza mirimu kubanga oyinza okugendayo newesanga tebalina nampapula katonda wange nogenda mu ministry tiwali mpapula why ekinewunyisa abasinga mu ministries ennaku zino tebasoma simanyi engeri gye bafuna mirimu awaye baana bagundi twawulira oyo ayina bamulekaawo kuba yali mwana wa mulwanyi so twalwana ye kodi naye kodi y'okulwana waliwo emundu weekolera ne weetakolera kubanga toyinza kukwata mundu n'ogenda mu theatre olongose omulwadde kuba oyina emundu no ebyetaagibwa okukozesebwa mu theatre si mundu bintu birala oba oliawo kati byetutanga nti mu theatre sibiriiyo ennaku zino abali mu theatre tebamanyi bye bakolayo kakati mukulu Paul Kasirye manyi waliwo ebintu byerekereza netugamba tujja byogera bwogezi naye magezi ki wali tuwadde fe abakyali abateetaaga kusaanyaawo nsi yaffe twali kuze ekifa abakyalimu ku maanyi abakyalimu amaanyi ewammwe kakati mpozi toli Muganda naye nanti nze jjajja wa Buganda nze ndi musajja muno Buganda bwabo mwafuutuka waffe ssebo nze jjajja era ate nti omuwuzi gwange tebamukwatako n'ensirika Omuganda alina olugero lwagamba lutya olugero olwo lugamba nti luggi bwazaala luggi bwazaala oluggi the door luggi bwazaala nga n'ebiseguusi azadde n'ebiseguusi azadde kati awo mbuzeemukko luggi bwazaala n'ebiseguusi nga n'ebiseguusi agizeeki azadde kakati oluggi tolulaba olwo bw'oluggulawo bwoti oba oyagala kufuluma oba oyagala kuyingira tukiraba naye eno gye ludda oluggi gye ludda gye bayita ebiseguusi kakitegeeza nti luggi bwazaala nga n'ebiseguusi agira ki kuba luggi byaggulira biseguusi byatereka yes nga makulu gakyawo amakulu galimu amakulu mangi tulina okuba abeegendereza obuteweebuula biseguusi byaterese bireke biseguusi okubeera ne oba kinandikiyise ekikolwa oba enkola ey'okukuuma ebyama secrets okitegete secrets kakati luggi biseguusi yakuuma ebyama byani bya luggi era abatuwulira era abatulaba ndooza bakitegedde nabo nganze bwe nkitegedde n'akasembayo last but not least ku mulembe gwa Obote twawulira mbu waliyo panda gaali
ku mulembe gwa Museveni tulewo panda drone, ku mulembe gwa Amini mbu waliyo basi Kayoola. Ebintu ebyo byali bitegeeza ki? Drone zali zitegeeza ki kogwo mulembe? No, gaali. I don't know oba bali bawaayira. Tezaaliyo panda gaali. Kwegamba. Era tuteekwa okukigira ki? Okitegeera obulungi. Panda gaali ono yajja atya? Panda gaali yajja era lwa buyeekera. Oh! Kwegamba abasirikale baagwanga ku bantu ne bamala gayoola bantu. Panda gaali babatwale basunsulire eyo. Kwegamba kyabanga kya kugenda ku screeninga bajjemu wrong elements. That was the relevance of panda gaali. Panda gaali era ng'obuyeekera butandise kale buli muntu yeeraliikirira munne. Kale abasirikale ne batandika ki? Panda gaali babatwale somewhere baba screening. Ate gwe okirambuluse okitaddewo bulungi. Nze nali mmanyi nti no panda gaali balinga wano nga bagamba bakusanze otudde wano nagamba wayogedde ku Museveni oba wayogedde kwani panda tugende. Kwagana kunoonya kusunsula bakireereese nabarongo elements. That's how the word panda gaali started. Nze manyi okulambika ensonga omuntu n'alyoka azitegeera. Naye ate ogwa Amini basi Kayoola twankakasa waliwo. Basi Kayoola ezo era nazo zajjawo lwa insecurity. Toyinza kunenya kubanga waliwo okwekengera abayeekera baavangawa be bagambanga nti baavanga Tanzania. Kale n'olwokuba tumanyi nti omuyeekera tabeerako langi tojja mmutegeera nti wa bbulu. Kale no baakuŋŋaanyanga era babatwale gye bagenda okubagira ki? Okwa screening. Byebyo bwe bityo byali. Ate ogwa Museveni panda drone. Ebya drone ebyo, drone zino z'olaba ejjanga erina omuntu gwe giridde. Mission. Drone eba ku mission. Yagala toyagala ojja genda ne bakunoonyawo wonna nga balina enziro gye bamaze okukusiiga. Kale taata mba saagala kwogeza nnyo era mbuze kanumba kekasembayo. Embeera neri mu ggwanga essaawa zino nga bwe tugambye ekiwamba abantu magezi ki ge wali wadde mukulu Yoseri tebwabulwa? Ekiwamba abantu ekibuuzo ekiwamba abantu ani abawamba? Tunagamba nzira ngamba gavumenti yewamba. Ebatwala wa? Awo simanyi lwaki kuba mu kiwamba abantu. Nalabye mu mawulire nasomye ebisomye bano abaana be bawamba abanuupu ne bagenda babasibira gye babasibidde. Wulidde bagamba ndowooza ekigendererwa kyakutiisatiisa kuleetawo mbeera yakutiisatiisa abantu okubajja ku kibaagala okulyesa kutiisatiisa. Naye drone yo eyina ekigendererwa kuba amanya nti gundi gwe twagala. Era ne bakunoonya otuusa we bakufuna. Kituufu. Ate ebya human rights nabyo byafuuse ekizibu. Wagadia ono ali mu human rights offices naye tafuddeeyo nnyo okuyamba abantu ba bulijjo. Ate
Beda nebuuka mbuzeko ku kino era ku mulembe gwa Amin, ku mulembe gwa Obote era ebintu bino byalimu biasness nti basiraamu bakatuliki mu bantu bakolanga ebikolobero. Waliwo eddiini yali esinga okukola ebikolobero ku mulembe gwa Amin. Mulembe gwa Idi Amin. Abantu abakyamu bebayagalanga okweyambisa eddiini y'obusiraamu okukola ebikolobero ate ku balala abatali basiraamu, naye nga sikyali kituufu. Era mu bintu ebyengeri ng'eyo waliwo abantu baffe abaafa mmere efaanana bweti, naye nga sikyali kituufu era sikyamala bbanga ddene. Nga bw'omanyi kwegamba abakulembeze balina obuzibu. Ffe abantu boolaba tulina emitima gyangeri. Kati okuddira omuvubuka n'omuwa emmundu n'atambula n'emmundu emisana amanya nti ensi yonna yiye kati kyayagala kyakola. Bw'omwogerako akuba bukulu lera ssente bw'otazireeta obulamu bugenzi. kwegamba ebyo engeri byonna bizibu. Naye nga toyinza kugamba nti gundi yayimye mu ofiisi n'alagira nti mugende mukole kino nakino. Ebimu biba yakuwaayiriza. Wagala kwonoona nankano kyonna kye bavoonoonye. Katalekeka tubaddeko ne regimes 3. Gwenga Kinoomu, gwenga Paul Kasirye omwana w'omuntu, ekyokubiri ate nga a citizen muna Uganda, gavumenti ki gye wenyumirizaamu, gavumenti ki esinza okukola ebikolobero by'olabyeko? Kwatuba olabyeko ya Edward, olabyeko eya Amini, eya gundi gavumenti ya Edward Muteesa esagala kugyogerako lwa nsonga Edward Muteesa mu bukulu bwe yayagala nnyo emirembe nnyo, era ndowooza nakugamba ne ku mulundi guli nakyo kankiddemu. Edward Muteesa bwe bamukwata adduse yadduka n'ava kuno n'agenda e Bungereza. Bwe yatuuka e Bungereza abazungu bannamawulire bamubuuza ne mugamba kati gwe mu Uganda odduseeyo nti tuwe message ki bubaka ki bw'oyagala tuweereze abantu, tuwe obubaka bw'oyagala tuweereze abantu. N'abagamba nti mugambe abantu bakuume emirembe period. Abantu mubagambe bakuume emirembe. So gye yali singa yagamba nti Abaganda batabuke okutabuka kwandibaddewo, naye yagamba mukuume emirembe okubezaako okuwonya obulamu bw'abantu abalala. Ye takyaliwo, olidde amaze okusavinga his life. Kale ati bw'agamba nti mukole kino mwe mugenda okubeera mu buzibu, naye yagamba mukuume emirembe. Yentanda message yatuwa mukuume emirembe. I get your point. Ku mulembe gwa Idi Amin byali bitya? Mulembe gwa Idi Amin ekyo nakyo nakyogeddeko. Mu nsi Katonda yatutonda n'obwongo bwa njawulo. Waliwo ebintu ebimu Amin byatamanyanga nga bikolwa abantu be abatamuufu. Bikolwa abantu be abatamuufu.
kakati njagala okugamba oba ojjukira waliwo omusajja yali w'amagye gwe baayitanga Butabi. Esebo mpulira yali w'amagye ku mulembe gwa Amini. Butabika kali ng'ekimutuumye Butabika kwegamba ng'enneeyisaaye erabikira ddala muguwa ddalu. Oba nali erinnya ery'Ebutabika kwe lyava. Tulina Obutabika wano kampiringiza. Eri Butabika. Oli bali bamutuumye nga mujja bangufu kwegamba obwongo bwagenda. Bwasiimuuka. Obwongo bwasiimuuka. Nga bamuyita Butabika. Ekigamba nti mulalu yavaako dda. abo babeeramu. Ku mulembe gwa Sir Milton Obote ogwogerako ki ate gwe walimu okutandikawo Soroti Flying School. Apollo mwenyini. Yes, Soroti Flying School. Era bagundi abo sije basomera mukula. Ne kati mukulu Museveni biki byataddewo Simanyi. Baddo kyasoma Kaka constructed 22 health centers in each of the original post-independence districts, plus 500 dispensaries in each of the sub-counties. Batulanga bwere emirimu twagikola. Agamba nti he built the new Entebbe International Airport. Oyo Obote era. Yeah. Constructed airfields and aerodromes in the original 18 districts of Uganda. He built the International Conference Center and Nile Hotel. He started the National Housing Construction Company, the East African Airways, Uganda Transport Company, UTC, East African Railways and Rubbers Corporation, National Housing Estate, which had junior and senior quarters at Bukoto Flats, Bugolobi Flats, Wandegeya Flats. The ferry system, that's Kalangala, ferry, Jinja. The railway network that covers most parts of Uganda, that is Busoga Railway, Port Bell Railway Link, railway from Busia to Gulu. Was such a tremendous man. When I got the national landline, telephone and postal service system, animal resources industry was developed. For example, the second largest abattoir in Africa was built in Soroti during Obote's time. Uganda's economy grew at an annual rate of 8%, the highest in East Africa at the time. He says the formation of Organization of African Unity was partly due to Obote.
nationalization of some private what? Enterprises, development of the tourism industry with a number of hotels under Uganda Hotel. Nakino nakyo kikulu abaana beetaaga okukimanyi. Started television broadcasting and expanded radio broadcasting. It transformed Uganda Credit Savings Society into Uganda Commercial Bank, which was later sold by Museveni. He established the Dairy Corporation, which was later sold by Museveni regime to some agriculture and livestock, the makers of fresh dairy. He established Bank of Uganda, established ranches and the Kibimba rice scheme. Tunatandikira awo. Mukama amuwa omukisa. Amiina. Amutwale mu ggulu ekirala kiki. Siyinza kugamba nti byonna byali birungi. Naye akugoba takutadde. Akugoba takutadde. Tugwe luti. Oli bwakwegamba bwakulemerako nawe olina w'otuuka. Ne weekyanga. Kwegamba defense ogyetaaga. You need to defend yourself. Kati Obote kwegamba abantu bagere ntya mu Luganda. Obote ng'Obote okufaanana ng'omuntu omulala yenna. Tebayinza kugamba nti abantu begindi babasi. Olidde? Egindi basi abantu 3. Gwenoga nti ndike busirizi. Kakati bagambanga ripooti zajjanga nti abantu babasi eruweero. Naye nga gavumenti olina okuweereza troops okulaba kivudde ku ki bakyaba kikoze. So sikudda okuzinga mikono. Naye ate lwaki bagamba, unless suppose you can also clarify this, lwaki bagamba nti gavumenti ya Summit n'Obote ye yawanganguse Obwakabaka? Eyo ntutte wala ekyo ndowooza ndeka sijja kukiddamu. Kikuyiizi kale awo tuvuddewo. Ku mulembe gwa Yoseri Tibuhabulwa ogwogerako ki? Akoze byakoze. Alina ebirungi byakoze. Toyinza nti emyaka 40 gyonna talina kirungi kyakoze. Alina byakoze nebimulemye bingi, naye nga bisinza okumulema alemeddwa ebintu bingi byalemeddwa ebitatambudde bulungi. Naye era nga bwe nakugambye nti ng'omukulembeze abantu abamu ab'owansi bakola nabo bamulemesa. Alagira kino bakola kirala, agala kino bakola kirala. Abantu beewa ebiragiro ebyabwe. Tutambule tugendere awo. Okay. Kale. Tuweeyo akatale keka oba tusibule naye ngera nga bamanyi programs of housing okuzirabo n'abasi most of them bali mu Europe. Mbadde nsaba either tusobola mu Luzungu oba twa advice mu Luzungu n'abadinka n'abalugwala n'abatamanyi Luganda
basobole obiwulira. Byonna kyekimu. Byonna kyekimu. Bonna bannayuganda bannaye bonna yonna gye bali. Mbaagaliza ki? Obulamu obulungi. Ne weekend ennungi. Weekend ennungi. Weewaawo. Wabula tuwulira enyiike n'okusaalirwa. Kubanga waliwo abaana baffe abali mu South Africa betuwulira oba tusomako mu mawulire abattibwa ekitali kirungi. Tusaba bannaffe nabo tuyambe bakuume emirembe. Ne bannaffe abaana baffe abali wano abaliyo bagezeeko okulaba nti beetwala mu ngeri ennungi ey'abannaabwe be bali nabo. Ba South Africa ndabye omuwala, waliwo omuwala gwe ndabye mawulire awo bamuse, omuwala bamuyitaani ali mu South Africa n'omulambo ndowooza oba baguleese basi bannaguleeta naye si kirungi. Kubanga ffenna twagenda kusaka, bonna baagenda kusaka. Kubanga bo bennyini bannayuganda beekolako ebikolobero ebyo si kirungi. Obanga abantu balala abaayo beekolako ebikolobero ebyo nakyo si kirungi. Okay, kale. Tusaba Mukama ow'ekisa n'ettendo akunkumire. Ate mbasaba mwena abali kwa programu zaffe. Please, tolaba bulabi. Mbasaba you join, become members of our programs. Ojja kusiga nga ofuna information aliwo ate eriyo yonna. Mpozi waliwo abandyagadde. Wanaerwa naye ndowooza Kasirye nandyagadde okubaako nange kyemubuuza. Kambawo essimu yange. Gito. Eri 07772 897 sorry 07772 nya 70 897. Kale. Don't forget to subscribe and share our content all the time. Remain watching our program on the FLASHLIGHTUG in Uganda. Fe twewayo kutambula Uganda yonna. Ate boyina information, you can also inbox us. Gamba kino ekibuzo kimbuze mukulu Paul Kasirye ku 0759915165 eyo ku management ku Flashlight. Also kutufuna anytime you'd wish to discuss with us. All day, all out. Mbagalisa olunaku olulungi. Olw'ekisa ate olw'ettendo. Ntumira nnyo mukoddomi wange. Mukoddomi wange gwe nasoose okwogera naye ali e London. Tumira nnyo mukyala wange ali e London. Tumira nnyo balamu bange ne bakoddomi bange abali e London. Mukama Katonda bawe omukisa. Okay. Mbagaliza okubeera obulungi. Mbadde mabega wa kamera mweno program omwanjuzi wa Mwahewa Rogers. Nga tuwayamu n'omukulu ono ku nsonga ez'enjawulo ate n'ebigambo bye bizimba eggwanga. Katonda ow'ekisa abankumire. Mubeere bulungi.